Aya bas Emboozi eno ngabo sodo kubatenga ojulia kayimba ko kamukulu Livingstone Kasozi wiki eyewedde enaku z'omwezi zabadde nga 8 era nga mulegano gamperezeddwa omukulu bamuyita Muzungu David y'omu ku banoonyeza bakadonka mu ggwanga Uganda abasobodde okubatenga bakoze kyamaanyi nnyo kati ku lunaku zaali nnaku z'omwezi nga 8 October ndooza lwali lunaku lwa 6 abaana ba Livingstone Kasozi basobola okubatenga beesitula ne bagenda ekyabbogo wano nno ng'ezimu ku nsonga ezaali zibatutte kwalimu okubatenga abaana ab'omugenzi Kasozi baddingana n'abooluganda era basobola okubatenga ekyo kyonna kyasobola okubatenga kituukirira baddamu nga bwe mumanyi nti omwana muwala gwe bayita Dana Nansubuga waliwo bwe yafuna obutakkaanya ne maama we ne baganda be ne basobola okubatenga baasoowagana emboozi ezo muzijjukira ezaaliko mawulire ebiseera ebyo era nga bamuyita Sematimba Rigane omuko ono musika wa Livingstone Kasozi era kigambibwa nti yayoza ne ku mmunye olw'okuba nti yalaba ekintu kyatalabangako yali tasuubira nti sister we Diana ayinza okubatenga baddingana bonna era basobola okubatenga babikwata bulungi nnyo nga basajja bakulu mukulu Muzungu David yaliwo ne nnamwandu wa Livingstone Kasozi omukyala Florence Namanda yasobola okubatenga gamba nti yayolesa omutima ogw'ekizadde waliwo omukulu eyasobola okubatenga abakubako endongo William mu kibuuka aliko waliwo gwe bayita Sebambulidde Patrick waliwo n'abalala basobola okubatenga bawerekerako waliwo Salon Kadongo kamu bonna basobola okubatenga bakola kyamaanyi nnyo okubatenga nga bayamba abaana bano okubatenga baddingana wano nno wennyini era omukulu Livingstone Kasozi omwana gwe yayimbako mu luyimba lwe bayita ebintu bizibu omwana ow'okusatu gwe bayita Serwanga nwawe yasobola okubatenga alabikira mu mawulire emboozi eyo nesobola okuba ate nga atambula bwetyo naye nga ebimu ku bibasobola okubatenga boogera abaana ba Livingstone Kasozi emboozi eno yali bweti soka owuliremu katini nga amanya Serwanga Kasozi yani mutabani w'omugezi Livingstone Kasozi twebaza abantu bonna babeeredde omuziki wa kadonkamu n'abayagala nnyo muzeeyi waffe amanya Diana Kasozi muwala w'omugezi Livingstone Kasozi nebaza abantu bonna bawagira kadonkamu awamu n'abantu bonna abawagira mugenzi Livingstone Kasozi mwebalire ddala amanya nze Regan Kasozi bebaza nnyo mwenna abawagizi ba kadonkamu abawagizi bo kitaffe Livingstone Kasozi mwebalire ddala okitegedde kati be baana abo basatu bulijjo mwebuuza nti Diana ne Ligani kati omwana ow'okusatu bamuyita Serwanga Kasozi oyo omwana naye yasobodde okubatenga yalabise oyo ajjidde nga baddingana abooluganda mu mbeera ezaaliwo enkadde zetwagala kubatenga tujjukiza wano wano nno abaana bano twasobodde okubatenga twababuuza mu nteekateeka eno balina ku nnyimba eza taata waabwe ze bamanyi nga bw'omanyi Livingstone Kasozi abaana be abasinga yabatengangako nnyo mu nnyimba sooka owulire ono gwe bayita ndowooza tutandike naani noono ono omulenzi ono gwe bayita Serwanga nze muzeeyi yanyimbirako mu luyimba lw'ebizibu by'ensi lwasobola okunambika Muzungu osobola otuwamu akapera k'oluyimba olwo mu luyimba olwo yagezaako okulaga nti mwalimu omukyala yasobola okugaba omukazi omwana ku sayidi endala naye era n'akikaatiriza nti owange ne bwe bali babamututte wakiri ndisindikira bwagu n'ababwaguliza oyo yenna alibamu omusaayi ogwaffe gulimu kalondoozi mu nsonga eyo yasobola okutegeereza ensonga zonna ekitegeeza egwe gwe baali boogerako enze kenyini okitegedde Livingstone Kasozi yagambira nti ebizibu by'ensi eno yagamba nti mu musaayi gwe mulimu emmandwa gye bayita kalondoozi omwana erimuleeta emyaka ne wegibeera emeka omwana yalabise mu nsonga ezo Diana wano ng'atubuulira ku nnyimba za taata we zeyayagalanga oba zajjukirako mu mbeera eno Diana muzeeyi yakuyimbako mu luyimba ki nyimbanga ogw'omusika mwe yali alamira muganda wange ono muto wange Bigani munyimbanga ogw'omusika mwe yali alambikira muto wange Bigani nga amuwandikira ekiraamo kye yanteekamu ne bwe ndiba nga nfudde kati njagala obutundu we yakulambikira otuweemu akapera Muzungu saazi nasenyiga Swahili netagezaako twagala abantu kanyimbe mu gw'omusika muyinza okumbuuza
ku baana bange ababiri bwe bati lwaki ono bwe ntawanya kubanga Diana ye mukazi watte ebibyo si bizibu nnyo ze ndabanga byangu kasita alifumbirwa n'aterera mu ddya ekyo kimumala tewali bakabuza ate n'omukuza kyemufalasira kuyenza wamunkulize nga muntu mutegeevu ayiga eby'omu maka nejalifumbirwa eri balimpa ku kitiibwa wadde neefiira dda naye Ssebatimba musajja wattuulirwa n'okulanga ng'ebizibu bituuka ekisooka n'ennyoko walumbe wamutwala osigala butwa pozi ne mwannyoko oli naye ate ebizibu bwebibanga bikedde okumaga amasajja nokyemalira wekka k'oli musajja ne mwannyoko mukwasa wadde mukuluwo naye ate omufuga ngalo kumuyambako mu bizibu bye gali bafumbiddwa aleme kujula nze gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawane gwe mwana wange. Okitegedde oyo nno ye Diana Nansubuga muwala wa Hamani muwala wa Livingstone Kasozi abaana be yaleka abaana basatu wano nno Ligani yabadde musanyufu nnyo okuba ate nga muganda woono basobodde okuba ate nga naye yabeegasseeko mu nteekateeka eno. Ensonga nze gye nnyinza okwogerako enkulu essaawa eno eya muganda waffe Sserwanga kubanga abasinga ndowooza babadde bamanyi nnyo Diana ne Regan naye Sserwanga naye erinnya lye eddala ye Kasozi era ng'azaalibwa kitaffe Livingstone Kasozi. Ekyo kye nsobola okwogerako ekimpa essanyu obudde buno. Kitegedde wano nno Regan bamubuuzizza ku nsonga lwaki abaana b'abayimbi abamu baba tubalowoleza nti bayinza okuyimba. Yakyogedde bw'ati nti nabo basuubira nti babeera basobola okuyimba n'ekirooto akiyina ennyimba azirina ono Ssebatimba Regan naye agamba bw'ati. Omutawaana ndowooza ffe gwe tulina ng'abaana b'abayimbi bwe bw'okusuubira ffe tukola tusuubira nti tuyinza okufuuka ekyo bataata baffe kye bakola ki era mu buto muno tutambulira nnyo mu bigere byabwe naye ate bwe tukula olunsi ate buli omu atandika okukola ki tutambuza ensi ate mu ngeri endala Katonda nga we yamutegekera mu nsi eyo. Kale okuyimba nkumanyi era nkwagala nnyo naye sinaba ndowooza kiteekamu nnyo siranga kitange we yakola. Naye Diana ekisinga obukulu nti Diana ate yatukola ki atukiikirira awo. Okitegedde abaana ba Livingstone Kasozi abayimba tulinawo Diana alinawo ennyimba nnyingi nnyo projekiti nnyingi zasobodde okuba ate ng'ayimba ne Regan budde bonna agamba nti okuyimba atuyimbiddemu ku luyimba lwa muzeeyi lw'alinawo olwamanyi. Oluyimba olusinga okukola amakulu lwe nali nsingira ddala okuwuliriza lwe luyimba lw'okuwola n'okubanja n'oluyimba lwa muka kitange n'oluyimba gwe musika n'enkabira mabujje. Kati twagala olwo lw'osinga okwebulira otuwemu akapera. Sseggwanga yakuneera nsonze ninawo obuyimba obulala bwengase kuwaluli obwajjuuzi bugalo n'enduulu ssaako emizira ebikuba wentuuka bimpadde amaanyi wamma nsiimye kyenvudde nvaayo ntuuke we muli nga nina ebizimbe ebirala wonooba ow'okuyiga bigasenga ggwe naye ate munnange essaayo omutima kuba nze ttica waakuyigiriza okuwola n'okubanja byombi biyige nze wennyumya ebyange mwe munnyooma so bye mbagamba bye by'amazima obwesigwa bulinga zaabu. Oluyimba olwo okitegedde yenteekateeka eyo basobola okuba ate ng'etambula abagirimu enteekateeka eno omukulu Muzungu David twagala okuba ate nga tukwebaza olw'enteekateeka gye basobola okuba ate ng'oyamba enteekateeka yonna okuba ate nga tambula bulungi abaana bassa kimu era basobola okuba ate